Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari atudde ne basahaba be n'ababuuza atadiruna mani muflis, ayitibwa muflis omumanyi? Yabagamba nti bala ya Rasulullah, omubaka wa Mungu muflis tuyinza okuba nga tumumanyi. Yabagamba nti al-muflisu minna bal la yalhamu lahu wala mataa, ye muntu awangaala nga talina kyalina ne wansula nga wamulubyambi, ekyokulya nga kyakuwa manta, ng'anoonya 10 n'amalako ewiiki nga kimuguze. Omuzungu aba alifininga omuntu oyo amuyita bankrupt. Omuntu gwe badeclarinze bankrupt, omuntu aweddemu. Nabiraga nti nedda, oyo si mwavu nkuke kuuma yange. Naga nti wabula omwavu nkuke mu bantu ba kuuma yange ye muntu ono mubanga mumulabireeko obuwangaazi bwammwe, mukubagizanga, mumwewazanga kuwangaalira obulamu obw'okubeera omwavu ow'ensi enkomerero. Yaga nti al-muflis min ummati, omwavu asembayo omufuke aweddemu omubejjere omukuseere. Nabbi n'alaga nti agenda kujja ne saddaaka nga yali musaale nnyo mu kuwaayo. Ekyo era kyongera okukendeeza emikisa gy'abantu abatali mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kino ne kitegeeza nti nabbi omuntu ono gw'ayogerako ye muntu yennyini ajja muzikiti, ye muntu yennyini alabikwako obubonero obw'abasiraamu. N'agamba nti wasayati, wabula agenda kujja qad yudalama haadha, nga yali azaamanya kungi. Basahaba beewuunya ne baga nti omuntu asaala, omuntu awaayo, n'amubeezaako n'emirimu emirungi emirala, lwaki okulyazaamanya kumufudde omwaka asembayo? Mutumi n'atugenera yaga nti omuntu oyo kumwesimisa n'emirimu emirungi egyo agenda kujja nabyo mu maaso gaabo. Naye okulyazaamanya bwe yagenda akola ku bantu ab'enjawulo, ku lunaku lw'enkomerero Allah jalla jalaaluhu yeewandiikako duniya n'akhira obwenkanya. Abantu bagenda kujja omuntu bwe yali azaamanya nga babanja haki zaabwe, bajjeyo kiba Allah jalla jalaaluhu bamugaye nti Allah weewandiikako obwenkanya, naye omwami we n'ali azaamanya, omukyalo yali azaamanya. Allah jalla jalaaluhu akwate mu mirimu gyo gye tukulembeza giyeeri, eswala n'emirimu egigoberera gye wakolanga miyonjo bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala agikwatemu agiwe onazze ng'akumanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atuukiza ajja kusasula Mwenyezi Mungu omuntu akubanja amatire, agambe nti Mungu wange onsasudde si kyabanja, naye nga kyamusasudde mirimu gyo mirungi. Weyagende omulala jje, bajje nga basimba layini mpaka ensawo y'emirimu gy'emirungi bwenaakalira.
ogitunulemu nga temukyali kintu. Naye ng'amabanja bakyesomba. Allah subhanahu wa ta'ala mu bwenkanya bwe yeewandiikako ababanja bakyabanja ate ne gwe babanja waali wakubadde emirimu emirungi gibaweddeko, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza abantu baneeno kiki ekikulobedde okuyitawo. Omuddu atunuleko mu mirimu gye, atunule ne mazambi ge ng'alinamu ezambi limufuukidde ettaabu, ng'ezambi obunene bwalyo ligula ku nnyanyaalusi ya Mungu, nga bw'alisitula bw'ati n'alijja mu bulamu bwe, n'alijja ku mizaani ye, mizaani ye ejja kuzitowa mirimu emirungi eweebuke mazambi. Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya bwe akwate ezambi y'omusajja amubanja alimuggyeko alikuwe nga tolikolamu, mpaka bwe balijjeko anaaga nti Mungu nsiimye era mmatidde omusasula. Ng'ababanja bakyaliyo bagende nga beesomba mpaka omuntu bw'anabbikira mu nnyanja y'amazambi g'atakolangako naye ng'agafunyirwa buyazamaani. Ebimu ku bintu Allah bye yagazya mu makulu gaabyo ne mu ndaba yaabyo obulyazamaanya. Obulyazamaanya okulembera obulyazamaanya bwonna obulyazamaanya bwe tulyazamaanya emyoyo gyaffe wakati waffe n'omutonzi waffe ne tumusinza nga tumusinzizaako ekintu ekirala oba ne tusinza ekitali ye, kubanga bonna mazambi mu mazambi amanene era erimu lifaanana nnyo linnaalyo siryakubw'ebimu kulijja mu linnaalyo. Kibaita ashiriku billah, kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala mu Qur'an agamba la dhulmun, mazima okungattako ekintu ekirala mulyazamaanya. So buli muntu afube okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'asinza amusinza mu bwongu bwe tamugatta ku kirala. Buli muntu alwane alabe nga ekikulembera obulamu bwe, ekimutemera empenda ddawa linnyawa awo tolinnyawo Allah subhanahu wa ta'ala yekka, nga tewaliiwo kirala kyonna kimutemera, nga tewaliwo kirala kyonna kimulagira okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo bye yatukiriza. Tulina obunafu bunene n'ebintu okusingira ddala ennono gye tuva oba ebika byaffe. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tugamba nti yatuteekamu ebika litaarafu, tubeere nga tumanyagana. Naga inna akramakum inda Allahi atqaakum, mazima abasinga ebbeeyi, mazima abasinga enkizo, mazima abasinga obuzito y'oyo asinga okuntya, asinga okuteeka mu nkola amateeka agano. Twewale buli kkubo lyonna erituze ery'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale buli kkubo lyonna erizza omuntu ery'okugatta ery'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era tufube nnyo okulaba nga tusoma engeri gye twawulamu Allah jalla jalaaluhu obutamugatta. Kumanya okusoma kikulu. Omuntu okubeera awo ng'atya amajini kiyinza okumufuukira ezzambi olw'ensonga abantu abamu bagatya olutya omuntu bw'alina okulyamu, n'asobola n'okusuubira nti nina akabenje keriyinza okumutuusaawo. Awamu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, mazima teri kiyinza kututuukako okugyako ekyo kyokka
Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwandiika. So twewale amakubo agatuza ebyokugatako ekitibwa katirala. Ekyokubiri, twewaze nnyo era tuyambeko abantu baffe ab'okulusegere obutagatta ku Allah, nga bakadde baffe, nga bamaama baffe ne bakitaffe, nga bakyala baffe, nga abaana baffe. Allah subhanahu wa ta'ala wabeera nga gugwa badde fakulu gwe gwasudde n'okumwawula gezaako olabenga n'abakuliraani kubayambako baleme kugatta kwani Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala, kikole bil hikma wal maw'izati hasana, kikole n'amagezi agawaggulu ne knowledge n'okwegendereza n'okukwata empola n'okubuulirira obulungi. Ayo mu kusinga neyakulembedde okwonoona. Gambanga okuvuma abantu abo mu famire zaffe n'okubalaga nti tebategeera olw'okuba bakyalimu engeri z'akalookalensi awamu n'ekyo ng'ebiba birimu lwabutamanya. Lwana olabe ng'abantu abo obakwata enkwata ennungi. Labe Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa Firawuna okubeera yimirira we yayimirira n'agamba abantu abaaliwo nti ana rabbukum a'la, nze Katonda wawawo. Allah subhanahu wa ta'ala yalamanga asosi n'amusindikira Musa alayhi salatu wassalamu ne muganda kaaba ne Mungu yali amusindika eri omuntu atuuse ku levo ey'okweyita Katonda. Yagamba nti idhabu ila Firawuna, gende wa Firawuna kubanga abuze, innahu tagha, abuze n'asukka. Tomukanga, tomukakkanya. Allah yatukola abaana Adamu nga tetwalekebwayo kakisa konna kakugumiikiriza muntu akukakkanya n'obobeera nga kyoliko si bulungamu. Omuntu ayagala kumukwata mpola, omuntu ayagala kumukwata na mukwano, omuntu ayagala kumubudaabuda. Naawe alina ddaawa gy'olina okukola ewammwe eri abantu abakyalimu obunafu. Manya bino wammanga ekisooka kadhalika kunna min qabl, naffe bwe tutyo bwe twali kubereberye. Fahadana Allah, Mwenyezi Mungu n'alungamya bye yalungamya. Fahabiba alaina al-iman, Mwenyezi Mungu n'atwagazisa obukkiriza. Wazayyinhu fi qulubina, Mungu n'akuwumbira mu mitima gyaffe. Wakarrih ilaina al-kufra wal isyan, Mwenyezi Mungu n'atukyaya obuwakanyi n'obukafiri. So n'abo boolabanga tebannaba kutuuka ku mutendera na mutindo gw'oliko, bayambeko mu mitendera, bayambeko okukola, basembeze. Manya nti buvunaanyizibwabo okulaba nti obazza eri Allah tabaraka ta'ala mukumwawula, naye kikole bil hikma wal maw'izati hasana. Erinnya terimu ebyo byangenda kumubaaga nga simusanyalaza, ebyo tebirimu. Omuntu wakwata ki? Wakwata mpola. Allah bw'atulya mpola. Omuntu wakwata mpola, ate okukwata mpola tetumistakeninga n'obugayaavu, wabula kukwata mpola. Ekisembayo ku nsonga eyo obulungamu Allah yakuba gwe tosobola kuvugaba. Olaba yagamba asembayo ddyenero owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kulungamya gweyagadde, walakin Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yeyesigaliza obuyinza okulungamya bwakola atya. Naye olumu tugenda okuwabula abantu nga tulabanga abalimu okulungamya bw'ebigambo byetubagamba, muteeke mu dduwa, mukwate enkola nga osaba Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumulungamya. Obulyaaza amaanyi obusoose bwebwo, omuntu okweryaza amaanya n'asinza oba n'asinza Allah tabaraka wa ta'ala n'amusinzaako ekintu ekirala, oba okulekawo Allah jalla jalaaluhu n'asinza ekitali ye subhanahu wa ta'ala.
Olyazaamaanya gwokubiri bwe olyazaamaanya bw'omuntu yennyini okweryazaamaanya naye lyazaamaanyiza atya nga ye lyazaamaanyiza n'okugayaalira emirimu n'obuvunaanyizibwamu ng'eswala oba bwe lyazaamaanyiza neibaada endala zonna ezigobera ebiswala oluvannyuma lwa shahada omuntu bw'abeera tazikoze nga buvunaanyizibwawo oluganda aba yebyazoka oba lyazaamaanya Mungu aba abakuwadde nga bali mu bitundu muwangaalira tomala nakubiisa nga tubalamula otabalamula olibalamula ekyokubiri bwebabeera nga bali walako newooli tomala nnaku kale nga tubawuliza busi ate tukomya enkola esuubira tiobeera obalina bonna babiri maama ne taata we bali tiwokubira maama nombuuza taata ali atya waali si mubi alhamdulillah nosuubira nti bonna obawuliza weewo obuvunaanyizibwa oba ogamba nti maama we leero wembeera mu nkubi nekyajja kubira kitanga aleme kufiiringa nti omwana ali nnyo kusaidia maama we n'ebinfaako kasitawuliza maama we tanfaako bulyazaama ensonga endala abazadde tubawe mugagga oba si mu byensimbi buli wofunayo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuteebesezza muwe lwaki ogenda kumuwa kiseera kikyowulira ekituufu mwonamuwera nga bonna ababaza ekiseera kyoli mu kubala bagenze mukituukamu nga Allah subhanahu wa ta'ala yabaawoladde ne bazadde baabwe ng'okubala bamala kusamba nsiko olwakitogezezaako nokola kati ekyo Allah jalla jalaalu kyakuwadde nokisharinga naye naddala mu byensimbi tulina ensobi gye tukola netulindanga bazadde baffe Allah bakyatulekeddewo ng'omala kulinda nakusaba era obeera amuga nti ne maama naye alimba n'atayogera yandibadde nga ngamba tetulina kintu kino tekiriwo kino tekiriwo nembiweereza nze ndi malayika gezaako okulaba ngaobateeka mu mbeera etabakola ki etabajuza kubanga ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyatulekerawo n'abantu abo buli lunaku oluyitawo kikendeera essaawa yonna basisinkana owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nsonga endala mu kulabirira n'obutalyazaamaanya bakadde kinendo kibakubiriza mwenna naddala abaami n'abavubuka kyannaku nnyo omuntu okutuuka okukula tugambe nga obuwanguzi bw'okufuna omukyala n'ogenda kuwa omukyala kwanjula ob'okukyalo bembaga oba akiika oba okuyingira ennyumba n'ebirala ebiri mu kkoba ebyo nojja ng'oyambadde bulungi nnyo n'abantu ne bajja nga bambadde bulungi nnyo kitaawo bamaama najja nga yansiiza okwambala obubi alinga ddikuula kino kyembagamba enamba esinga obunene tuli ba victims okujjako abantu gye basaasira abantu bategeka emikolo gy'okwanjula ne bagulire babestimaani 16 amasuuti ne bagatumya ettake China Bungereza oba Amerika ne bagulira emperekeze bano abawala abajjira ku bagole dresses nga 40 bakyusa emirundi 3 abagole abasajja ne ttiimu ye ne bakyusa emirundi nabo 3 taata we oba taata w'omugole najja nga ayambadde ekanzu ekooti ng'ekooti ensawo zino ez'okumakooti ezibeera mu sayizi munene 2 nga tezikyasobola kwewumba zayasama
Uzuga yateekamu akadomola naye kitaawe najja nga ayambadde ekooti emubikka emikono gyonna giri munda oba omubuuza amala gusika bwati naga nsanisa okulaba muzukulu oli muzukulu oli mutabani nsanisa okulaba nagisika bwati naye nga kitaawo ate nga omukolo twakutaddemu emiliyoni ezisukka 4 omubyaza amaanyi abantu abo batwambaza emyaka omukimanyi nti bakitaffe batwambaza emyaka egitakka wansi wa 18 nga yakwambaza naye mumanyi kyekitegeeza emyaka gino egisooka egy'abaana okuva ku lunaku olusooka ngaomwana yakazaalibwa mpaka omwaka okimanyi nti omwana atuuka ekiseera nga tasobola kwambala lugoye lumu myezi 2 oba omwezi sipiidi bwe tubeera tukulira buli sawa closet n'agikyusa ne tuyingira emyaka 2 buli ddakiika buli sawa kulira olugoye ne tuyingira emyaka 3 emyaka 4 nga twetagako okubunya nga tubeera n'emikolo egy'enjawulo n'otuukagana n'omukolo olw'amaanyi gataddemu alabe musajja watuuga toswadde ku mukolo naye ekiseera nekituukanga tulina okugivinga back naffe okubasasula embaga omukolo negutuuka n'omukubira ssente taata temukeerewa omanyi mwegumya mujje ngaobudde bukyali najja n'essaati munda gyayambadde mukooti ng'ekitweki kino kyayunika engoye ezisukka 10 ez'abakyala n'abaami abagenda okubeerera ku mukolo saba makitaasa oba tomugulidde ebigoye olwo otegese kumugulira essuuka enjeru nga bamuziiga okuba emiranga mingi otule mubitooke ekigambo ekyo kyewunyisa nobeera n'omukolo nga bazaddewo kye banaayambala tokinaako idiya okimanyi nti bakitaffe baali bambaza emyaka gya 5 myaka gya 4 engoye zaabwe bakyazirina mu closets nali ku mukolo nendaba musajja mukulu ngazze naye ng'ayambadde zino engoye suuti ezaaliwo myaka gya 2 myaka gya 3 za bell bottom nga wansi ejja nekola ekyeringa sikaati erimu bokisi bweti n'akakooti nga mabegeni babwetanga bumwasajjute kaba kamumimi bwekati musajja tugamanyi byebikyaliwo era ngaessanyu byalina alaba omukola kumidde naye nga buli amutunulako amukubako limu tetugamba nti ezo singoyi nagwe omuleme gwaggwako era leero azambala babeera baddiikula bakomediani banakatemba mukadde wo alla gwakyakuumidde si we yandyambadde kale yandifaananye ekyo kyoyambadde okugjako nga naawe enyambala tetujja kwogera ku kigambo naye tubeera ku mikolo abantu abo tetugamba nti ne baswala wabula ne muswala nnyo abakoze emikolo egy'obuwumi abakadde bamwe bajjiddemu ngatto engatto gyajjiddemu oyizoga nti emu yakogga endala negejja nga tezifaanagana musayizi ne bajjira mu stokisi nga zirimu ebituli tubalaba mikolo nga balonda ttiimu ey'abantu ab'enjawulo abagenda okuyingira mu nnyumba okutta ekyama taata najjamu engatto nayingira mu nju ngaebigere birabika omugole n'atandika okukoona ku banne ngambe haji stokisi aziggyemu haji stokisi mugamba aziggyemu tugenda kuswala naye ebyo twandibadde tubikonsidaringa nga naye wokonsidarinze ngaogenda ku mukolo abantu abo babeerabulamu bwaffe tetubalyaza amaanyi bwe tunaaba tubalyaza amaanyiza naffe allah jatusasuza obulyaza amaanyi obwo nga tubusasulira baana baffe nga naffe gatuwete tubabudde tubalabirire mukola emikolo egy'okwanjula
ne mutwala loleza ebintu n'abeera ku mukolo omulaba kunyeenya mutwe bwati kumba agamba nti bino ne weefunako piisi emwemu bwe baleetedde bakulu bannange Saidi bamazi nga Kakyere k'otutte ku buko yakoma kukalya ku mukolo nga zino tanka z'amazzi z'otutte ku buko agikusabidde emyaka n'ebizibu mpaka yagamba nti sijja kukolimira mwana wange lwa tanka kaneesonyiwa ettanka mu bwanyimpeera mujjana naye ng'otutte tanka bbiri zina n'emmotoka zaazo yake buli azaamanyi n'otwalira bakulu banne ab'Essaidi eri amakanzu engoye embugo ez'abamaama nga baziyita amabansa ebiki ente naye nga atula bwati naga nti omwana wange bino byakoledde yongera kusuubira nti eri abeeri be bamuzaala yandikukoledde nze kubanga mulina bwatyo okusinga abo byakalaba betutamanyira kumanya nti banaawengana emirembe okumala ekiseera abooluganda bulyazaamanya obantu b'obooluganda okulaba nti balyazaamanya bakadde obehakkizaabe mwagale beerawo kubanga baaliwo nnyo mu bulamu bamaama ne bataata kubanga olabe nga wabaawo omukolo dresscode yaabwe ogitunulamu kubanga bakuze ebintu ebimu tebabimanyi engatte ezimu tezikyabatuuka engeri gye batakyagenda nnyo ku mikolo batereka engatte ezo zigenda ziyitamu obunyogovu essoola eno gamunaanta olutambulamu kiti olutambula ati yakatuuka ku mukolo atambuddemu ebigere 3 nga soola eryawukana ku ngatto okanya kulaba omusajja atasituka mu kifo baga nti gwenda kuswalira mu bantu bagambe nti embaga tebulako omusiiwufu naye ng'obwandibadde buvunaanyizibwabwo okulaba nti abantu abo bamuyitalinga agenda kwambala ki agenda kwambala atya yambala munko ekooti tegendeddeeko bulungi ekooti nandibanga twetaaga ofuna endala ekanzu ogirina naye kanfune ekooti nengatte zinagendera ku mukolo enkofiira nedda tejja kusobola mukolo guneeno naye gimpe ngende nayo mpimireko endala gye nakuleetera enegenda ku mukolo mama gomeseye ebulamu yakola myaka giri naye kati emyaka gineeno n'olusitwalira lwatusitudde mutuufu tekyasaana katunoonyeyo olugoye olunaatuukagana n'ekitiibwa kyo bwetufe twandifaananye bakadde ye tubanga tetufaananye bwe tutyo ani bwe tulibeerera omulungi abatali abo ye tulibeera ddi bwe tubanga tetubadde kati awamu n'ekyo nga buli ssaawa eyitawo obuwangazi bwabwe bukendeera wankubadde obwaffe bukendeera naye obwabwe bukendeerera mu sipiidi nene ensonga endala bazadde baffe tubalyazaamaanyiza okubanga tusula mu nnyumba ez'obubumbi tusula mu mayumba ag'obukadde n'obukadde agalimu buli gajeti gy'omanyi ey'omugaso n'etali nga tugayiwamu essente ate enkya ne tujja ne tuzijjawo naye bakadde baffe tubalyazaamaanyiza n'okuba nti bakyasulanga bwe baasulanga nga tukyali balamu awamu n'ekyo nga n'ebiseera ebira baali basula mu bibi twakuleeringe mu mbeera y'abazadde baffe Allah bamanga n'engeri gy'abasomedde kusaba batuyambe kuba ffenna tubana bazadde wasonga obungi tulina abantu mu nsi nga bamaanyi naye nga tusuubira era nga tuba twogera ku mboozi z'abakadde tuzogerako mpolo olw'ensonga engeri gye tutamuwulira ng'ayogera ku mukadde tusuubira nti yafa kumbe gyali naye ngaaga nti abantu mbalage ntya nti oyo mukadde wange era abeera wano
ate shaitani nemulaga nti ate ali kumpi kufa kati era ennyumba noonya agizimba ate ogizimbira oyo akyali naye omwaka era ojja gizimba ate omala ogizimba ate afe ate bagane bajje bagirwanire ate oleete ebizibu oleete fitira mu famire naye akakasisira mwali ana nakalwanira muleke aga namumuuza ali muwejja n'alibeera mu golofa zetyana abooluganda tutereeze obyasa amaanyi tulina ku bakadde baffe unfairness mukadde we yandibadde akulukkirizaako ku bulungi allahu akbar weziba nsimbi nga naye alina waali weyeyagalira buli nkyukakyuka allah gyaleeta mu bulamu bwo especially ey'ebyensimbi nga birinye nga muzadde wagifiiringa lwaki kyonna kyoliye kivola omwana yanjeyo ekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga complaininga ku kitaawe nga kyakomplaininga ku kitaawe asusse okumuwanga ensimbi ezimu azikuteresezza tuzimbe tugule poloti agenda okudda omwana ngaesente taata azituddeko ezibadde miliyoni 5 andi nawo 2 nabadde n'ebizibu apo yadde tebintwala okugira oti ninaweemu nazikozesezza omwana n'agenda erinda bine neyekubira enduulu nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti tugende eri kitaawe n'ayogera ebigambo byayogera naga nti sente ezo nozola nzimalira ku kusenga wa mwana n'abamu ku b'eŋŋanda zaffe abatalina ono batamanyi nti balina omukono ogwawaggulu mu kubeerawo kwe abamu emundu we zaali zivuga bwe twabasuulira ne bamukuza ne tukomawo ng'ensi eteredde ne tumusanganga muntu naye nga bamuleze ne bamugja wabi olwaleero munyazi mungu kyeyagamba nti watilika al ayaamu nudaawiluha baina nnaasi ennaku tugenda tuzeetolooza mu bantu abali obulungi luli ate be bali obubi ennyumba zagala kubagwira abaana baabwe tebasoma abamu bannamwandu naga nti zekwatirwe ensonyi abantu abo balina contribution olumu bendabanga bebazadde b'omwana ono abatuufu kuba bamulera mu kiseera nga tetumusobola okaabanga tetusobola kubayamba ate nga ekyokubayambisa weekiri naga ya rasulallah ensimbi ezo benziwa nabi sallallahu alaihi wasallam okugera ekigambo kyeyatugamba naawe yagamba nti anta wa maaluka li abika mazima gwe na buli kyonna kyolina oli maali ya kitaawo lwaki batuula amabanja nga allah ne watuwa obugagga obufaanana butya tetuyinza kubakola ki tubeere balungi gyebali ebintu bitukutte mu nsi buli omu ebintu bimukutte olukwatamu mu lwasinga okumanya naye longoosa gye bati yambuuza ekigambo eki kitaawo obulamu nasirika namwatitaakalimusibwa namwatikawa musaasa omuka hayi maama omulamu namwatire maama yamweyumbako namwatire musaba allah kusonyiwera musaasi mungu kusonyiwera musaasi bwe yagenda omusajja abamubuuza nti omusajja gwobuuza ku bizibu bya ezambi n'ebitawana gyalina lwaki omubuuza bazadde be balina kakwata kiri ezambi lye naga nti wallahi beeramu illa alam sirinaayo kyemmanyi mu mirimu mirungi mungu yakkakanyizaako obusungu bwe n'ebibonerezo bye era mungu gyasonyerako omuntu amangu naga nti kadde gegwalire omuntu okugezaako obulaba ayambako mulungi eri bakadde naga oyo bakadde be babeera kuba balamu oba omu ku bo yandigenze bugenzi n'awangaalako nabo n'abaweereza ne bamusiima okumusiima okwo nesimayo byandireese mu mitima gyabwe yandibadde ebumalire eri allah tabaraka wataala okumusonyiwa ekikyalaba nti kinene ffe tugenda kusembera
tubadde abaavuga tukusuubiza emitima gyaffe nti maama taata kantereere wallahi mungu alitereza ndikukolera ebirungi byensi neggulu ne buli ssaawa twongerako omwogezi kasooke mala okulaya akataka nga kali ku kkubo kasooke mala okwogera ekizimbe ekirala fulozi zineno zirinya meka kankole 8 omulundi ekyo kasitanzimala mpumule ngende ntandika ate oluzire ku maama nzire ku taata wallahi byazamba ekyo ekiseera tekijja kutuuka kyova olaba abantu bangi naye nebuuza lwaki abantu abasiraamu basimba entaana awamu n'ekyuka eddiini yaffe terinaayo kakisa konna keerekera muntu kuzimba ku ntaana sheekh omunangamba ekigambo kyenanyenye obutuufu namga nti abantu abasinga baba bagamba okuzimba obulamu bw'abakadde baabwe abo nga balamu bwe bamala okuva mu nsi ne balabanga engeri yokka ey'okutandinga back the hands of time ey'okuzza ebyo bye baali balina okukola mu kiseera kyali ekyaggwako n'agamba nti kamuzimbeko era abeeraawo kyetwani bimulaga nti alhamdulillah maama naye namuzimba namumala ati ninze taata naye muzimbi tugekenga era ensimbi abantu ze bateeka ku bazadde baabwe nga allah abajjuludde amatiribo nage babassaako ebiseera ebisinga bagassaako lwa guilty consciousness eyo okubeera nga bawulira mu mitima gyabwe nga baakola ensobi etaliddizibwa mabega ne basuubira nti kino eno kye bakola kirina akabungi kekizza gye bali oba eri bakadde baabwe awamu n'ekyo nga bongera bizibu ku biki mu kulyaza amaanyi bwetukola tulyaza amaanyi abakadde baffe abantu abo batwagala nakati batwagala with unconditional love n'omukwano obutava mu langi ate bwe tutuuka kuba kitaffe allah yabagezesa ng'era naawe weewulira omwami allah yakola omwami nga si muntu aexposing ennyo omukwano gw'eri omuntu ng'abakyala abo bamaama bebasingira ennyo bataata nti bamaama boolesa omukwano gwabwe mu bikolwa n'ebigambo naye mbawa amawulire gesali bantu abatwagala be bakitaffe allah waba akyamukuwangaaliza buli kalungi koolabye nti allah akakutuusizzaako naye kakola otya kamutuuse maama lwaki tayogeddwako ebyamaama omuntu yenna atategedde mukwano gwa maama teriiyo bigambo biyinza kumutegeeza kubanga allah ye yakukolanga kuli automatic omuntu alina mwagala era olaba omuntu atamuliiko kumanyanga nti oyo alina ensonga zinaye mu ofisi yamuntu teryazisobola okujaga nga tubaala wataala abantu abo tetubalyazaama tusabe nnyo allah jalla jalaaluhu abatusiimire tusabe nnyo allah jalla jalaaluhu atuwa amaanyi agabaweereza oluweereza allah lwayagala era lwasiima twegayire nnyo allah subhanahu wataala kuwangaaze nabo mirembe kubanga allah yabaleeta mu bulamu bwaffe nga tuli nga kigezo gye tuli nga naffe bwe tuli ekigezo gye bali era baali abogerako mu qur'ani yatugamba nti abaana n'emaali fitina kigezo allah yekka yamanya ani anakikola atya so tulongoose gye bakola ki gye bali olwo tetwogera ku maama oba taata musiraamu ffe twogedde ku muntu omu ayitibwa maama oba taata atayongerwako ne bwaba musezi ate maama wo nga musezi olina okumuteekako omukwano nga mungi nnyo okusinga n'omukwano omusiraamu gwalina ku maama wo omusiraamu azaala gwe gubeere mungi nnyo okusinga sheekhu n'agamba nti yabuuza musajja mukulu obwedda kulaba tutambula embeera yo mubifayo naye omwana we yakutadde ku mugongo n'otandika okukaaba mpaka yakutadde wansi ate nga yatambudde akatemerero nga wangu kiki namwagayiramu bwe nali mu myaka gyolaba gya mutabani wange emyaka 2
najja ne jjajjaawe, yani omwami ono yajja ne kitaawe, jjajja w'omwana ono namwa nti era twajja kuhijja namwa nti olaba ekifo wanzijje naŋŋamba nti linnya ku kifunvu ekyo nkuweeke, naga nti wennyini nyinze wenasitama neŋŋamba kitange nti linnya ku kifunvu awo nkuweeke, naga nti ate ekifo bwakooyedde naga nti waneenuka katuumulemuko tweyongereyo mpolampola naddamu nekusito, naga nti wennyini nange era wenakooyera netteka kitange. Ebyo byewuunyisa mu mwana n'abakuzaala oba omuntu atagoberera bintu biri mu nsi, naye obuwangaazi bwaffe n'enneeyisa yaffe abaana baffe bagenda okutuyisa. Muteekeko nnyo nga tokoze accountability, museeko ebyaliwo wakati we ne kitaawo tebikwata. Tulina entalo zetutera okuyingiramu eziri wakati wa maama ne bakitaffe. Toga naye kitaffe yayisa bubi nnyo maama waffe, taata yali unfair, yakubanga maama mpaka we yava n'ewaka n'agenda eyo mizigo maama gye yatukuliza sebo mulodi ye ng'ali eri muzigoloofa. Nze olala ina mutima gwawe mu maama taata mpulira simukola simuwulira va mu bibooziboozi tebikwatako. Maama wo olabye akuze, maama wo w'emyaka abiri tomukola ki omanyi. Oyinza okwewuunyanga yali muzibu nnyo n'okusinga ku kitaawe olaba nti yemuki yemuzibu. Kati gwe mwe hakiimu bisigadde tebikola bitya tebikwata. Waliwo abantu abatabadde mu bulamu bwaffe nga bataata. Bataata bangi balina enkola ey'okusuulawo olumu amaka gaabwe olw'ensonga emu oba endala. Allah oyo wabeeranga wadde afaanana bwatyo gwerongoosa gyaki. Ate gumana kigambo kimu obuwangazi obusigamu. Banange abamufa bazadde bamugenda kubalamira emyaka ebiri nga gyegibulayo alla nga gyakwagaza olongoose gyali akujja n'akusiima ate olumaliza naye akwata esafaari empanvu. Tuwawe olwo olutabakola ki lutabayuza. Enamba yabwe enamba yaffe esinga obunene tulina ekigambo ekigamba nti tebasiima n'omuwaaki muwe. Mukole ki ojja kunoonyaako mu nsi muno kiseera kijja kutuuka nga teriyo a person of his kind wa her kind gwenyuza kuwa alla olumujja mu nsi. Kali mukola otya muwe buli kyomuwa muwa kubisaamu nnyo. Bw'abanga yabasuulawo taata oba maama ekyo kireke kikome ku ye gwerongoosa gyali abaana bo tebajja kusuulibwa kubanga Allah olwansasulira obulungi bw'okoze otya obulungi bw'okoze. Ensonga endala singa Allah jalla jalaalu akulaganga ku kintu kino manya nti akulonze mu bantu kintu ki nga mu baana bonna balina 8, 7, 6 gwe gwanoonya haji jamu ntwaliko mu ddwaliro sewulira bulungi oba nema undi akusulawo haji wangi yangu noonya wane undi yange sijjaba sooka ojje. Abayi bagamba nti ekyo Mungu okukiwa omuntu Allah alonda mulonde Allah bakulonze. Ate Mungu teri gwalonda n'akimuwa ekyo okuggyako abeera amuwadde khairan kathiira. Ebirungi nga biki obanga mwekigambo ekigamba mama kubirade ku gundi naye mukubira ajja kutwale muki mu ddwaliro tokijjangako kuba oneekyo ejja kumuwa ajja kikugirako ddala kikomulala. Fadlu nnene Allah subhanahu wa ta'ala yaweebwa abakozi ati
omusajja yali ava mu Siriya ebaddemu entalo okumala ekiseera, yali omukuba nga olaba baminisita amembu parliament ng'ava mu nsi yaabwe ajja okukola hijja. Abeera ajja okukola hijja ne wajja omukyala nga mukulu ng'amunoonya. Omukyala n'amutuukako n'amubuuza kiki maama, n'amugamba nti nze gundi gwani, nennyonnyolako n'agamba nti mwana wange nzaakuzaala. N'abaako background yajjamuwa ekakasa nti yamukola ki yamuzaala. N'agamba nti byongambye byonna bituufu era bikwatagana, naye musaze ngerakola hijja. Ate nze nina abantu benkuze nabo tomanyisi be banzaala bankuzizza, naye mpaamuko time nange nine nga ndinga omukwamu gwa maama n'ebisigadde naye kati wankantuukako ate otandikiddewo okubika, sina wembeera, sina wensula, n'emmotoka yennyini sirina ogenda naye sirina nti sina motoka ntambuza bigere nuno nkuzudde okuzaala kujaagaana bodaboda wezirinkoona ndabirira mbeeraako oleka ndekera eno gyolimu. Nanga nti maama kasita nkulabye ninda ngende nkomewo tulabe ekyokola ki musajja mukulu nagende Makka nagende Madina. Abeera ali Madina abantu batera okugenda mubeeramu halaka nga nyingi, amadalasa nga mangi, muzikiti gumu ensonda mubeeramu wano wabeerawo wali amadalasa nga mangi. Omusajja ono sheekha yali asomesa kwe kujja nekimujjira naga sheekha asomesezza naye kamuze ensonga eno nsobole okuddayo nga manyi kyokola. Naga sheekha ewaffe Siriya tubadde n'entalo, bamaama baffe abamu batusuula busuuzi, abamu ntalo, abamu naye nze background ya maama wange bibampa yansuulawo nga ndi mwana muto nga ndi muwere. Naye nabadde nve waffe Siriya ne wajja omukyala mukulu nennyonnyolako na byonna yazze nabyo nga evidence mutuufu nga nenkakasa nti yakola ki yanzaala. Naye kyasinza okumalamu amaanyi nga byanneetaaza ne maama akulabiridde n'akulera tabikusaba, yansaba emmotoka ate sina gyembeera, ate kino ate oba ndekere eno eriyo yennyini bodaboda zijja kuntomera, ate kino oba Makka togenda kuba nakakulaba mwana omutima kati mpulira gunnuma, Makka togenda tusigale wano eno nkulabe tumanyagane tubiki. Emwanza anze kangende kumpali ey'okumeka ey'okutanga gimalize nkomewo tulabe engeri gyetunakola ki gyetunabiteteekanya. Tontwala nnyo speed nakakola ki ate sigwandabiridde okutuuka eno tompeereranga kozi ki oba ki. Sheekh mubuuza eno zekola ki, namugaa nti zekola ki, Mungu ansonyiwe yansaasire yansanguleko amazambi, kubanga Mtume yagamba omuntu okukola hijja Mungu n'agikkiriza terina mpeera yonna okuggyako Allah kola ki kusonyiwa. N'agamba nti okusonyiwa okw'omunyu okulesebwa mu Siriya. N'agamba nti ekyo kyewakoze ekyo kyewavudde okoze ewammwe ne hijja gy'ogenda okukola tekikusonyiyisa. Era obeera olina obusobozi, ebbanga lyokyali wano eno wegayira ekisooka Mungu akusonyiwa kuba wakoze amazambi amanene. Ekyokubiri, hijja gikansolinge kubanga Madina teriyo mikolo gya hijja beyita manasik alhajji wal umra, teri mikolo gikolebwa mikolo gya hijja. Mikolo gya hijja teginnaba, ennaku zino ennaku ezisooka abantu zibabeera e Madina. Namwana hijja gikansolinge oddeyo bwomu olw'ensonga singa oliddayo ng'omukazi oyo Mungu yamujjulula, Mungu ayinza obutakusonyiwa. Allah batuwadde buli woba weerowooza owalowoozaako mu kubalabirira weerowoozeeko nga bwe bazaala omu olowooza ku baki ane gundi aleeteyo taata ogambye oyagala miliyoni 6 nkutte emitwalo 5 mbambazebazeemu wano wazaala abaana 9 gundi waleeta zino gundi naleeta zino gundi naleeta zino bakubire tukimale nedese
baba kuyise nga alina kyayagala omumalire ng'okisobola kikola otya. Ebyo bikolebwa abantu batamanyi muzadde kyali, naye omuntu ajja kubategeera olunaku lwebamuzinga muki kusanda abawali bwebamuzinga olumala omuzinga babayite abaana bagati abaana mujje mulabe kukitamu bekerisesi evanyuma abaana mujje mukube ku maama wano eyise ki omutunuleko olutunula nga byebadoga nti akukoya buli sawa akusaba nga taliddamu kubira simu yonna tubaki paka y'omukiyama paka y'omuki. So tetweryazaamaanya abantu abo balina hakki nene mumalimu, balina hakki nene muki bawe nga tobuuzizza ekisemberayo ddala tobateerawo mbeera yakubakalubiriza nga beetaavu bingi. Olwo omuntu ateekawo embeera y'ensasala nga n'omuzadde ate omugulira essimu yonna nga alina kyamusaba nga tamumma tamusabye naye kukalubiriza ne tooni gyakozesa okumuwa. Omuzadde aba amutegeeza nti toddamu kubira nga olina kyosaba. Tetubakola ki? Tubakalubiriza buli woofuna mukololya muwe, buli woofuna muwe, baatusaako kinene kyetasobola kubasasula, baatuwa kinene. Ekisemberayo ddala mu nsi muno omuntu ayagala omuntu ebya ddala muzadde, naye ebyo ebiseera ebisinga tubitegeera obudde butukoze butya tugenze tuyiwa omusimbi gw'amaanyi mu bakyala baffe ekitali haramu netusuulirira bakadde baffe. Mubeere ku bazadde bammwe, Allah waba akyabakoze ki musiraamu oba si buki. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fuula lunafu bwe tulina eri bakadde baffe, abufuula ensonga y'okubonaabona kwaffe n'abaana baffe. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atwawulire bakadde baffe nga batusiimye, nga naye Allah jalla jalaaluhu atusiimye. Tumegeera Allah subhanahu wa ta'ala kusaasire bakadde baffe abatugenda. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abagaziize kakuli zaabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okutawaana kwabwe baatawaanira eddiini yaabwe eriffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musera mu ebyo byebeeresa okulaba nti tuli kino kye tuli. Tumegeera Allah jalla jalaaluhu bakadde baffe abatannaba kulungaama, Allah aleme kubajja mu nsi okujjako nga babunaaniza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.